Parliament esambaza ebyogera ab'ekibiina kya National Platform n'ebyo byafulumidde mu mawulire nti abaka ba Parliament baweereddwa akavangata ka bukadde 40 buli omu okwekubako enfuufu. Parliament egambye nti ebigendereddwamu okwonoona kifaananyi kya Parliament kuba mpaawo omubaka yenna yaweereddwa ku ssente ezo. Omwogezi wa Parliament Chris Obore mu kiwandiiko ekinyonnyola ku nsonga ezo kyafulumizza enkyaleero agambye nti bw'abaawo omubaka wa NUP yenna yafunye ensimbi ezo obukadde 40 etteeka erifuga enneeyisa y'abakulembeze erya Penal Code Act ery'omwaka 2022 limukakatako okuzanjula eri kaliisoliiso wa gavumenti nti kale bazitwaleyo bazanjule. Okuva Sabbiiti ewedde wabaddewo oluvuvumo nti abaka ba Parliament bonna 529 baweereddwa akavangata ako okuva eri omukubiriza wa Parliament Anita Among n'omumyuka we Thomas Tayibwa nti zaabadde zaakubebaza olw'okuyisa embalirira ennyongereza ey'obuwumbi 617 okwali obuwumbi 7 ezagenda amaka bwa President n'endala obuwumbi 47 ezayobwa amagye nti olw'okulwanyisa obubbi bw'ente ekkaramojja n'ensimbi endala. Kyategerekese nti obuwumbi 22 bwe bw'okusaasaanyizibwa ku nteekateeka eno abaka 529 nga buli omu bw'aba wakufuna bwe ziba zibaganyiziddwamu buli omu aba wakufuna obukadde 40. Amawulire gategeezezza nti ensimbi zino abaka baatandika okuzinona okuva maka ga Sipiika Anita Among e Kololo wiiki ewedde. Olunaku lw'eggulo ekibiina kya National Platform kyalagidde ababaka bannakibiina ekyo bazeeyo ssente ezo kubanga kibeera kyakutasaasira bannansi abayita mu mbeera enzibu ennyo ebyenfuna nga ebbeeyi y'ebintu buli omu ebimuka byakayirigombe ate bo ne badda mu kugabana omusimbi. Chris Obore yasoomoozezza obukulembeze bw'ekibiina kya NUP okukozesa obukiiko bwe kikulembera mu Parliament obulondoola ensaasaanya ensimbi z'omusolo balondole ssente ezo ezoogerwako okusinga okudda mu mawulire. Obore era agambye nti ababaka bonna ensimbi zikkaanyizibwako olukiiko olufuga Parliament olwa Parliamentary Commission ekibiina kya NUP kwe kirina ababaka abatuulayo kale nti ekibiina kyandibadde kyebuuza ku babaka abo baba bamanyi ku ssente ez'obukadde 40. Obore agambye nti kyamu aba NUP okozesa enkwe n'obutakkaanya obuli mu kibiina okusiiga ebitoomi Parliament era bw'ati awadde bannansi amagezi nti obutatwala ebyo byogerwa aba NUP ebyafulumidde mu mawulire. Poliisi wamu n'ekitongole ekya KCC olwaleero bakeeredde ku mugomyo nga bagobagana n'ababoodabooda mu Kampala era pikipiki eziwerako ziyooleddwa mu kayifo gwe baliko okutereeza ekibuga. Omusasi waffe Sharifu Lukenge katumalireyo. Ekikwekweto ekyalangiridwa olunaku olw'eggulo nga kyalangiridwa poliisi n'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA. Ekikwekweto kino kitandikiddewo era boodabooda nnyingi nnyo zitandise okuyoolebwa mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala naddala mu bitundu ebyekaleerwe era wakati mu kuyoola boodabooda zino kitabudde abagoba ba boodabooda nga bagamba nti ebigenda mu maaso tebabimanyi n'ekikwekweto kino tebamanyi kigendererwa kyakyo oba ddala nga kigendereddemu kubagoba mu kibuga Kampala oba kuba malako mirimu. Pikipiki ezikwatibwa ezisinga zivugibwa nga zitwalibwa ku poliisi ey'Ewandegeya naye abagoba ba boodabooda bagamba nti bakooye kubanga ensimbi nnyingi ezibajjibwako bw'oba wakununula boodabooda yo naye ekibakwasa tebannakitegeera. Nsonga lwaki batugoba wetukolera wetumaze emyaka egiwera 20 batuzinzeeko buli pikipiki bagiyoola abaana babayoola babamalidde mu bukolido babakwata babajjako wakati w'emitwalo 2 ku mitwalo 3. Yensonga lwaki naffe tusazeeko chairman waffe waneeno tulabe ku nsonga ezigenda mu maaso bazimanyiiko. Ekindese wano k'ofiisi njagala chairman ambuulire abantu abatujjamu wali ku Kaleerwe ne batutewaanya ku siteegi ne baagala otugoba ku siteegi tetumazeeko emyaka 3. Bano nno basazeewo okulumba yafeesi ez'abakulembeze baabwe omuli ey'Ekawempe n'amasekati aga Kampala nga bagamba baagala abakulembeze baabwe babannyonnyole kiki ekigenda mu maaso ku bikwekweto bino oba bagobeddwa mu kibuga bakimanye oba bakyalimu nakyo bakimanye. Ku lwa 88 akatonyeze 8 ey'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu kibuga Kampala. Ebikwekweto nga bikyali bityo Sipiika wa Parliament omukyala Anita Among asaba ababaka ba Parliament babeere ekyokulabirako mu ggwanga lino nga bakola ekyo ekijjayo ekitiibwa kyabwe ne Parliament yonna.
Anita Mongo bw'ati akubiriza ababaka bamanye enkolagana yaabwe wakati n'essiga effuzi, essiga eddamuzi n'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Abadde aggulawo omusomo gw'ababaka ba paalamenti ey'omulundi gw'e11 ogutegekeddwa ku Imperial Hotel mu Kampala. Mu ngeri emu sipiika ategeezza nti balina ekirooto eky'okufuula paalamenti y'omulundi guno gw'e11 ey'enjawulo ennyo, kwe kusuubiza okukolagana na buli muntu awatali kusosola mu bibiina, bw'atyo n'ajjukiza ababaka bafeeyo nnyo kuba abalonda. Yaliko omubaka wa paalamenti wa Nakawa Fred Rohindi nga y'omu ku basomesezza mu musomo gw'akubiriza ababaka bamanye ssemateeka w'eggwanga, kijja kubayamba nnyo ngeri y'okwanjulamu ebiteeso n'amabago mu ntuula za paalamenti ez'enjawulo. Era ajjukiza ababaka nti bateekeddwa okutuusa obuweereza ku balonzi ng'okubasakira obuyambi so si kutuula butuuzi mu paalamenti n'okwevuga mu mamotoka. Alice Alaso Asamo abangudde ababaka ku bukiiko bwa paalamenti 20 n'asaba ababaka bamanyi amakulu n'emirimu egy'obukiiko obwo omuli okunoonyereza, okuwandiika alipoota ku bizibu bizuuliddwa n'okumanya emirimu gya paalamenti emitongole. Alaso ye akubiriza ababaka balwanyisa obuli bw'enguzi obususse n'abajjukiza nti ensi etunuulidde bo ku buli kigenda mu maaso mu ggwanga lino. Omusomo guno gwakukulungula ennaku 3 nga ababaka basomesebwa emirimu gya paalamenti n'obuweereza bwabwe eri eggwanga. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange. Singa opangisa ekifo kyonna tokkirizibwa kupangisaako mu ntuula nga tolina lukusa mu buwandiike nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omupangisa yenna ng'ayagala okupangisaako omuntu omulala oba ekitundu oba ekifo kyonna alina okusooka okufuna olukusa mu buwandiike okuva ewa landlord oba nannyini nnyumba, okusinziira ku tteeka eppya eryayisiddwa erirungamya abalandlord n'abapangisa lye bayita Landlord and Tenant Act. Era senga omupangisa ono akikola nga tafunye lukusa luno mu buwandiike, by'aba apangisizza oba gw'abapangisizaako biba bifu mu mateeka. Obwakabaka bwa Buganda bukutte obululu obw'ebibinja by'emipiira gy'ebika egy'okubaka era ebika byonna ebikakasizza okwetaba mu mpaka z'omwaka guno bisenkeddwa mu bibinja 4. Omulimu gw'okukwata obululu n'ogukulembeddwa Dr. Sarah Mwonge Nkonge, omumyuka ssentebe w'omuzannyo gw'okubaka mu lukiiko lw'ebika, ne Rose Kaala ow'ebyekikugu ku mukolo ogubadde wano ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo. Ekibinja amuteekeddwamu embwa, engo, omutima omusajja, engeye, endiga. Mu kibinja bba mulimu ensenene, engaali, empewo, engabi ensamba n'embogo. Ekibinja kyamwe muli emmamba, kakoboza, olugave, omuso, entalaganya, effumbe n'ente. Ekibinja dda mulimu enjovu, emmamba, gabunga, ennyonyi nyange, enkima n'ekkobe. Omupiira gw'ebika ogw'okubaka ogwaguddewo empaka zino mu ssaza Bulemeezi, embwa yakubye engo, obugabo bwabadde 26-25. Dr. Sarah Nkonga agambye nti olunaku olw'okutandika emipiira gino n'ebisaawe gye gigenda okuzannyirwa bigenda kusalibwawo mu bwangu ddala, bw'atyo n'akubiriza abazzukulu mu bika byabwe bajumbire emipiira gino basitule ebitone byabwe. Tukuumire ddala empisa, twerage nti netball gwe mupiira ogwatwala Uganda mu World Cup. Muno mwe tugenda okujja ba She Cranes ab'enkya. Mugende mu masomero munoonye abaana. Mu abaana mubanoonye federation ebatwale. N'ebazannyo ebika ebyetabye. Ate ebyo ebitasobodde byawadde ensonga zaabwe, naye omwaka ogujja buli kika, kuba Ssaabasajja Kabaka ayagala buli kika kibeere mu mupiira gwa netball mu Buganda Kingdom. Empiira gy'ebika egy'okubaka bukyanjiddwamu mu 1987 bazzukulu ba Gabunga be bakyasinze okugiwangula nga baakawangula engabo emirundi 15. Empaka zino ziddamu empaka ezo nga ziddamu bazzukulu ba Gabunga baziwangula emirundi 3 egy'omuddiringana mu 87, mu 88 ne 89 ne batwalira ddala engabo. Empaka zino nga ziddamu 1987 era embogo yaggulawo n'enkima ate bazzukulu ba Gabunga ne baziwangula. Ennyonyi nyange be bannantameggwa b'empaka zino baasembayo okuwangula engabo mu 2019 baakuba bazzukulu ba Gabunga obugoba 20-19 e Masaka empaka ezo gye zaayindira.
Mukaifu okutumbula ebyobulimi mu ggwanga ekitongole kye Heifer International kitongoze enkola ey'okusikiriza abavubuka beenyigire mu byobulimi n'obulunzi etuumiddwa Pay As You Go. Babadde atongoza enkola eno mu Kampala akulira ekitongole kye Heifer International William Matovu akwasizza abavubuka kalakita ezisusse mu 10 ng'abavubuka bano bavudde mu disitulikiti y'e Luweero ab'Eddokolo, Kweni, Kasanda n'awalala. Matovu annyonnyodde nti enkola eno ejja kuyamba nnyo abavubuka bafune emirimu egy'okukola bave mu kulera engalo n'okwongera ku bungi bw'emmere mu ggwanga lino ate n'ebirimwa byonna babifunira obutale. Nolida abavubuka kubanga tulaba nti ekisookera ddala twetaaga okusikiriza abavubuka abaffe okujja mirimu gino egy'okulima n'obulunzi. Ekyokubiri nti abavubuka guno mukisa okuba nti basobola okufuna emirimu. Ekyokusatu nti ensi yaffe yeetaaga abavubuka wakati abavubuka be basobola okuba nti baddukanya faamu ezo nga bizinesi okusinga ate abakadde. Folu Okunade owa kampuni enkozi ya tractor Hello Tractors agambye nti beeteefuteefu okukolagana ne Heifer International okuyamba abavubuka beenyigire mu byobulimi. Abaweereddwa kalakita basiimye nnyo ne bategeeza nti zibawonyezza okulimisa obukumbi. Mpita Masembe Christophe ndi musajja mulimi. Tractor zino zigenda tuyamba ekintu kinene nnyo era tractor zino zigenda tuyambira ddala ekintu kinene. Nze nina eka zenima eka ensanvu badde neetaaga machinery nti nno bw'okozesa manual labor very expensive. Kati bw'abeera very expensive naye kati bwenfunye machinery wanoteekamu mafuta batuweereddeko enkumbi eya plow. This is going to help the youth, especially the women. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Modernity, amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Omwami atwala essaza lya Kabaka erya Ssingo mu Kwenda asooka ow'ekitiibwa Noah Kintu Nsimbi akubirizza bannamawulire bayambe essaza Ssingo okuvaayo nga beeteekerateekera empiira gy'amasaza ginaatera okuggyibwa akawuwo. Ow'ekitiibwa Noah Kantu Nsimbi abadde atongoza olukiiko olukulu olugenda okuddukanya ttiimu yaabwe y'omupiira ey'essaza Ssingo mu kisaawe Ssingo mu kibuga Mityana. Mu kisaawe kya Ssingo ekisangibwa mu kibuga Mityana. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya omupiira gwa Ssingo Robert Sekajja bw'abadde yakwasibwa ebbaluwa emukakasa ku ddimu eryo yeeyamye nti ku mulundi guno ekikopo kigenda kudda Ssingo. Ssentebe w'abavubuka mu ssaza Ssingo Mukungu Ebo Ssennyonjo asomye olukiiko nga lukulemberwa ssentebe Sekajja Robert, ow'ebyekikugu ye Mukasa Tone, Samuel Serebe muwandiisi, Kyambadde Richard Muwanika, omusawo wa ttiimu eyo Dr. Semmambo Martin n'abakulu abalala. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Paalamenti ya Uganda esambaza ebyogerwa aba National Unity Platform n'ebyo byafulumidde mu mawulire nga bitegeeza nti ababaka ba paalamenti buli omu yaweereddwa akavangata bukadde 40 okwekubako enfuufu n'okubasiima olw'okuyisa embalirira ennyongeza. Agambye nti byonna byappa. Poliisi olwaleero ekeredde ku mugomyo n'abagoba ba bodaboda mu Kampala era pikipiki eziwerako zityoleddwa nga ebikwekweto bino bigenda mu maaso poliisi ebikoleramu ne KCCA mu kaifo gwe baliko okutereeza Kampala. Bannaffe ng'emawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuba naffe akuuma atakumira mpeera.